wa Chinga Town Council ate MP addako wa Busiro East Constituency kumbeera eri mu kitundu kyaffe tuyinza okugamba nti eri overwhelming kakati esusse kubanga twasooka kirabanga kyakusaagasaaga naye tulaba esusse egezaako okulagira DPC era musajja wattu akoze n'abasirikale bonna abali Chinga Town Council batuuzizza nnyo security meetings ku byalo eyewasinga okubeera nga ewali emitawaana gye batema abantu naye twewuunya nti security meeting etuula emisana ate ekiro ne batema abantu so nziramu okulagira basentebe b'ebyalo nti emabega nga naakajja ne ku mikutu gyaffe gya WhatsApp badde mbateekako nabagamba nti buli ssentebe w'ekyalo olondesa abasajja bakabbeza ku kyalo abavubuka nga 9 nga batambula basula balawuna ekyalo kubanga abantu basasula ennusu 10 abatuuze sente ntono nnyo buli mwezi era abatuuze bo bakikkiriza wabula ngenda kulondoola basentebe kituufu mwalondesa obukiiko obwo manyi nti mulimu abalondesa mulimu n'abaagaana oza abaagaana babitwala politiko nga bo balabanga ebyobufuzi atwagira wanuuku ate ffe tuli BNRM wakati mu kutaasa obulamu bw'abantu toleeta NRM toleeta FDC toleeta ki mu kutaasa obulamu bw'abantu mumpulirize mulondese obukiiko obwo abantu 9 basole nga batambula ebyalo ojja kulaba nga ebintu bikendedde amaka agalina kamera omubbi tajjaawo nga bw'ayinza kujja mu maka agatalina kamera emmoroka erina alamu omubbi tagibba nga bw'abba etalimu alamu alamu yaffe ebeere abo abasajja abakuuma ebyalo abavubuka 9 nga buli mutuuze asasula ennusu 10 ane Katonda bw'atukwatirako manyi tujja kukivaamu embeera efaanana bweti naye nga nsaasidde nnyo famire z'abo abatemeddwa nenvumirira nnyo abo abakikola abatema tetumanyi oba byabufuzi nga biri mabega waliwo abakikola mu mbeera y'akalulu mwe bijjira kwerojjukira n'emabega wali nga tugendera mu kalulu ak'okulondebwa era wali ebijambiya mu kyengerere kakati nembudde buno bizze mu kiseera ky'akalulu munoonya mwami Museveni afune kye yeekwasa mbudde buno nga luli covid bwe yamuyamba agambe nti bannange ebijambiya bizze nsigaddewo eggwanga tewalikola kampeyini bajja kutema abantu nga bava mu kampeyini mwagala kutandika mbeera eyo mumutaase kuba talina maanyi gagenda kukola kampeyini oba yeye nnyini nga yateekamu ssente n'abasajja be bamutaase kuba talina maanyi gatambula ggwanga kati bo nti oyinza okukola analisisi yange onoolondamu byonooba olabya era nasaba abo abagagga abamukama basitudde mu nfuna nga mulina amayumba amalungi mu installing security kagundi ezo cameras ezo muziteeke ku mayumba gamwe kwa kamera emu ngeri ku nyumba etaase ennyumba nga 8 zitalina kamera so mukitukolere for security purposes muziteekewo ziyambeko mpozi ne mu Black Sports eyo wali enzikiza era muteekeeyo ku bitaala ebitaala gye bigula sente nnyingi nnyo omubbi wa jambitaala takuttanga bwe yali kutemye nga ali mu nzikiza so mbufunze byenyinza okulaba ebiyinza okutuyambako mu mbeera eno naye nga maama mukama atusaasire bantu baba batuuse okubeera nti ku ssaawa ezentono babatemula tekituyisa bulungi bannange ng'ate waliwo olulala gwe baakwata wali twagenda okulaba nga bamutadde nga yatema muntu nilwebuuza amangu ago bamutadde batya ate nga teyaliiko nakubuuliriza nti ani amutemye naye bamutayakoma nzaalibwa ku kyalo nebbanga lyempanga lidde kuno n'obukulembeze bukyuka enkya n'eggulo kino sikirabanga era kitweraliikiriza nnyo kuba tukyalina abaana baffe ava ku masomero ng'obudde bukoze eki bugenderedde ababoga ne babuleeta ne babaleeta naye ate kino tema bantu ki nga ate ne muntalo tetwakirabako kitweyongedde obweraliikirivu n'okugamba nti kakati nti fe oba tuwangaddeko okutuuka emyaka gino kakati ate abaana baffe banaabata n'abazzukulu otegedde nze ndi mukulu wa chairman w'ekyalo kye naye kyennenyamiza nnyo okulabika nti ate n'abasomesa abagunjula ya mikyemiso n'abatandise okubatema ku masomero wano waliwo ku rahuma wali omusomesa bamutemye omusomesa bamutemye enakiragala omukazi bamutemye kujasi within 3 days okuva olwaleero omukazi twamulabye ku mawulire nga bamutemyeko ki omutwe kati netwebuuza ekigendererwa kiddala ekigenda mu maaso seningamba bannange era tubadde ne muto wange oyo abalaze gundi documents ziri z'omuntu sajja gwe batemye
saate tuze mu kitundu kyennyini tukoma wali kati oluvannyuma lw'okuba nti no tuzeeyo kufuna ku ka breakfast ate essimu nejja nti ate bannange mujje mulabe ebintu bino babirese wano omusajja gwe bakyagenze bamutemye owulire tubaddeko ate n'omukisa oguliwo nti badde tebannajjano kubanga tulina enkambi wano mu kitundu etuwangaalira waliwo n'enkambi endala gyebakasaawe ekiyiti mawokota kati badde babba obusawo bw'abantu abava okukola mukyala ne badduka ebisene tulabira ate nga ne gavumenti bwe lwanyisa embeera eno kubanga naye kikutekannakwala wakati waffe mu zoni tujja okusale twayodde abantu ab'effujjo kati genda ku poliisi era plasiteti bantu naye nga abantu tugezeeko abantu babenga tutambula omu tambula abasuka babiri basatu tubenga tuyasa okwewanako omuntu omu indera abasatu kiyambako babana n'omuntu omu nga bakufuuza ne gavumenti y'omulanga tugere ku security lwako okubeera nti gavumenti eyambe ku mbeera y'amasanyalaze kuba buli masanyalaze bwe gavaako nga batema buli masanyalaze bwe gavaako nga batema ate n'abantu basobole okutambulirako mu bibinja naye ng'otambula n'oyo gw'omanyi kubanga ojja kubeera mu kkubo ogambe nti kaneegatte ku bano ate nga bye bagenda okukola ki okutema tuyambagane ate buli omu yenna waali yenna mu kitundu muno abeere nga yeekengera munne abeere embega wa munne lwe tujja okulwanyisa ku bijambiya bino. Kamoga Muhammadi munnamawulire wa Kabaka amiiko wa mawulire Mugombolola eno Ssaabagabo Nsangi kyetuliko mu Kimaya wano kizibu nnyo ku lunaku lwokuna batema abantu babiri waliwo omukyala wa 14 bamutema ate n'omuvubuka naye ne bamutema ate olwali ekiro ekikeesezza leero ssaawa zibaddemu 3 kitundu omuvubuka Kakinda abadde atema wali nnyama ewa Lukyamuzi awo mutabani wa Lukyamuzi bamutemye engadde ewaka gajje wa maama we okumuleetera ebintu annyuse ne bamutema bamusizza bubi nnyo. Kale embeera eyo gye tulimu nga bannamaya nzibu nnyo kubanga tutambulira mu bukenke ku ssaawa 3 ziba ssaawa 3 abantu baba bakyali mu kukola bannyuka bunnyusi abalala bakyali ku mirimu kati mu ssaawa 3 mwe batemera abantu baffe. Tusaba batuyambeko ababuyinza omuntu yenna asobola otuyambako kubanga embeera etukalubiridde abantu bakyakola beeraliikirira bakola ekiro ebizibu tulina mu Maya Bujaasi Maya Busembe Maya Mpiringisa ebizibu byebito bitulina bya bijambiya ate babitema budde bukyali ssaawa 3 kitundu 3 awo tuli. Erinnya Kansala Ishaq Namulanda Matovu kansala akiikira abantu b'Emaya ku lukiiko lwa Kyengera Town Council nga bannamaya ate era nga bannakyengera okutwaliza wamu tuli beeraliikirivu olw'embeera eri mu kitundu kyaffe. Olwaleero kiri mu muluka gw'Emaya ekatereke gyekiri bw'ogenda Namagoma Kitange gyali nayo gyebiri biyitirivu nnyo. Abantu bano bakuba abantu oba batta abantu okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 wakati w'essaawa 2 paka ku ssaawa 3 ekyewuunyisa kikyasobodde tetumanyi kiki kye baagala ddala kubanga waliwo ne gwe baatemye owa bodaboda ne bodaboda ne batagitwala so tetumanyi oba baagala ssente nti bajja kubba kuba tebajja mu mayumba g'abantu wabula basanga abantu ne babazinduukiriza mu bufo obutono wabuziivu ne babeera nga babatemula so nga ate babakwatira mu budde obwo obumpimpi ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 kyennyamiza eri eggwanga lyaffe bwe tuba nga tuli mu mbeera bakama waffe nga batugamba nti eggwanga lino tulina obutebenkevu obw'amaanyi kyewuunyisa okuba nga bw'obeera ggwe mukadde kano nga bakugamba nti obutebenkevu mu ggwanga mwebuli nga munnamaya ali ku bunkenke nga tukyasobola kutambula so nga ate bakama waffe batugamba nti eggwanga lino lirimu eddembe lingi nnyo omuntu osobola okutambula obudde bwonna bw'oyagala okutambula. Ekyamazima bannamaya bannakyengera Town Council tulinga nga abali mu kafyu kaakati. Njagala kwebaza DPC agezezzaako kulabika nga atukwataganira wamu ng'abakulembeze naye oba oli awo twongeremu nnyo patrol zino oba oli awo abasirikale endoza batono batwongere obukuumi obw'amaanyi mu kitundu kyaffe.